Bayibuli egamba abaana ba Katonda bwe bagenda okukiika n'abasitaani bajjiramu sebamanya. Walusimbi Eri, Sergeant Walusimbi Eri, ng'ava mu kitongole kizikiza muliro nga nze akwanaganya omuntu wa bulijjo n'ekitongole ekyo. Olwaleero tulina ekyoleke nyaba amanya. Nze PPC Nyapendi Winnie. Nkola mu kitongole ekikwataganya n'omuliro. Okay. Nsaba tusooke tutunuulire biki guno mulundi gwakubiri omuliro omwaka oguwedde mu mwezi gwa February era gwakwata mu Kisenyi naye ne mu kumulundi guno era gukutte mu February. Okusookera ddala sizoni ekyo kantandike technical kati sizoni y'emiriro naye ebiseera ebintu ebisinga biba bikalu December, January, February ne March ng'atandika. Icho kimu buli kimu kiba kikalu. Ka slight mistake katono kasobola okuvaako omuliro kwata. Ekyokubiri nti ebintu byebadiringamu wano tulinamu obuwunga fe mu lulimi luli tuzita dust fires. Tulinamu cotton cakes. Buli lwobiteeka wansi byo bigenerating oba bisobola okuleeta omuliro ogwabyo byo byennyini nga tewali abikumi. Bina kye tuyita self ignition. Kati ebintu ebyo bibeeraawo ng'ate obitadde nga bwe mubiraba wano. Waliwo possibility nti nabyo bisobola okuvaako omuliro kola ki okukwata. Tulina amasannyalaze gabe nga boogala buli waye eyita weeyagala. Wabeerawo kasipaka kamu ne kagwa ku se tuyita dust fires oba mu bino cotton cakes n'ebikalo ebirala bye balina wano tugenda kufuna enjega ennene era nga bw'ogiraba eno. Tetusobolera kwerabira n'ab'omutima omubi omuntu abookerera ng'ayinayo ayina kyayagalawo nakyo kisobola naye najja n'agamba kati kuba buli mwaka weewajja. Nsaba ate nsooka enzire sayidi eno gwe okusinziira tamanyi nyina Oluganda bulungi naye bitonotono biki biwalabye? Bye nalabye ndowooza ekireese omuliro ndowooza maybe amasannyalaze maybe somewhere munansonyiwa naye Oluganda bo buzibuzibu akati naawo nina okuyigiriza kale kanzire eno bwe tuba nga tutunuulira ebintu bino ndaba Mukene waliwo Mukene weyabadde omungi baleese sitoowa na sitoowa Mukene tumubalira mu bintu ebyo ebiyinza okuba nti nabyo bivaako omuliro. Yes, Mukene omulaba oyo kyekintu ekimu ekibeera ekikalu obulungi wokikumirako omuliro kisobola okukwata era mu bika by'emiriro kino kyekika ekisooka. Yes, tulina ebikanga 5. Ekika ekisooka kyekyo ekyebintu ebyo ebikalu ddala nga bw'oba obikumyeko omuliro bivaamu ekika ekyo ekiddugavu bizikizibwa n'amazzi agatali mu kitundu kino. Buli kye balina wano 9 ku 10 balina ekika ky'omuliro ekisooka oba kyetuyita class A ekizikizibwa amazzi agataliiwo. Kuba twetaagawo gye tuyitanga hydrant ng'eri wano nga bwe guba gukutte omuntu wantu tulina okubeera nga twamutraininga dda okozesa hydrant eyo. Yes, kuba bikozesebwa tusobola obibawa nawo bibawe babiteeke ku ki kye tusaba abakulembeze ab'ekitundu kino n'abakulembeze abatwala ekibuga kino oba division eno bajje tusalire wamu amagezi. Mu Kampala tulina water hydrants ezo. Water hydrants mweziri era national water bw'oba ogisabye gikuweerawo ku bwereere bw'oba togisabye era tejja gikuwa. Bw'oteekamu application nojja tugikomendinga bajja gikuwa bagiteekewo wano naye ng'ekisinga obukulu kukwatira wamu n'abantu bo mu kitundu kino abakulembeze enenjega naye ne bw'onoogira kati nga luli gwakwata ne tubawabula tuteekewo kino na kino tekyagendawo ate ne bazzaawo embeera bweti esinga nawo nga luli. Ku luno kiki emmotoka bagamba zituuse mu budde era bakisiimye ekyo abasuubuzi okutuuka kw'emmotoka mu budde n'ekika ky'omuliro ekiri wano kiritamininga omuliro bwe gunaazikira gutya. Senga hydrant zibadde wano emmotoka ziri firingira wano omuliro guno mu ddakiika ntono nnyo gwandibadde guzikidde naye buli lwobeerawo kati wabaddewo emmotoka nga 15 kati waliwo mmeka zonna zigenze kuteeka mu mazzi ebbanga ly'omala ng'ogenza okulifiringa emmotoka omuliro guno kugamba ekika ekisooka kituta class A buli lwoyiwako amazzi gakkirira wansi ebisigadde waggulu ne bibeeranga byate by'obugumiza obugumya byo ne byongera okukwata kati buli lwowaawo eddakiika 2 nga toyiyeeko mazzi n'ebisigadde bikwata
kati direyo ng'ogenza okukima amazzi kuba gali wala galeetera ekitundu omuliro okusaasaana ku sipiidi ennene ng'omuyiwe mu petroli. Amakulu gaakyo solution esinga okubeera enkulu kubeera na hydrants nga ziri kumpi. Yes, bwe tubeera ne hydrant nga 3 wano nti emmotoka teyina kusooka na kugenda n'abantu bennyini nga ne fabiri nakutuuka wano bw'oba tubawadde empiira kuba gye ziri bwe balaba akaliro nk'akatandika bakoteekako butesi ne basumula kuba tegwetaaga pampu. Hydrant yeetaaga pampu, pressure yaayo eba emala. Senga era ebaddewo emmotoka tetutawaana na gamba tugende tuconnectinga hydrant ku mmotoka omuliro ne guzikira. Naye kati kikwetaagisa okuvuga olugendo ddeyo osimbe layini kuba kati waliyo emmotoka nnyingi ezivudde Entebbe, ezivudde Mukono, ezivudde Nansana, ezivudde buli division gy'omanyi yeetoolodde wano n'Entebbe ze ne Lugaze eri wano. So ne weetandika tezo zonna zonna ziri mu zina hydrant 2 tujuze emmotoka 2 buli dakiika 10 zinaatuuka ddi wano. Bw'oba oddayo togenda ng'otomera bintu by'abantu olw'okuba ojja okuzikiza omuliro mu kisenyi. Waliwo omuliro lwe gutwala nnaku nga era ekyo kiva ku ki? Ekyo kiva ebintu ebibeera byaka. Kati bw'osanga omuliro nga guno ffe tugiyita cocktail erimu ebyaka bya mirundi mingi. Lwakuba nti ekisingako obunene kyekyekika ekisooka kituyita class A zetuyita flammable solids. Zino zisobola okutwalira n'ewiiki senga toyina mazzi gamala. Kuba amazzi guno omuliro guno tegwaka nga guva waggulu, gwaka guva ku soosi wansi. Kati ate gwe oba ozikiza ovaawa waggulu. Kati amazzi gano gayitamu buyisi ne gagenda wansi. Ekireze ebisigadde waggulu biyinza okusigala nga byaka senga oteekawo ebbanga nga tozikiza mu bwangu. Kyekyekinza. Kati waliwo omuliro omulala nga gw'amafuta gwe guyinza okwaka ne gwaka omulundi gumu. Bw'oteekamu chemicals zetuyina gwe gusobola ozikira mu dakiika nga 10 kidipendinga volume ebadde oba obungi bw'amafuta. Naye guno n'ebigubise kyotaaga katoleti ne tractor osobola ovuugula ebiri wansi ate nabyo biyiwemu amazzi ekitali kyangu era gujja kutwalirako olwaleero lwonna luyinza oziba n'ekitundu kyenkya ddala gusobola okuggwerawo ddala obulungi. Abasuubuzi nga tumaliriza oba wamagezi ki? Kyensookerera bagye bakwatagane n'ekitongole kya fire brigade tuleme kwesonga munnwe. Kati bagenda kutandika ati tebakoze kino tebakoze kino buli omu alimu olubimbi lwe. Ffe jangu tugambe twetaaga kino gwolabo oba tunaalemererwa. Jangu tukire director wa fire gye bali. Jangu tukire tukusomesa ku bwereere. Jangu tukutrainingira abakuumi abasula muno. Tubalage nti baguba gutandisa eno first aid gy'osooka nayo. Gulayo obuuma obutonotono nga bu fire extinguisher bukubeeremu wano busobole okuzikizanga bukyali. Ne hydrant tukwatagane n'abasuubuzi bawandiike balete balo fire brigade hydrant munaku ntono nnyo bajja kuba bagitaddewo. Nabe tutaakola ekyo tugenda kuba buli lunaku buli omu asonga munne lunwe gwe tewakoze guno ng'ozaawo ebintu ebirala ate tekemu n'amakubo nti bwe guba gukutte extreme end emmoloka esobola okutuukayo oba empiira sobola ozireyinga ne zituukayo bulungi. Tweyanzike mwebalire ddala bannaffe abatulabye mu programu ekyenkya ye mukulu wa Lusimbi mukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu kitongole eky'omuliro. Nze Terakaya Enoka yali ku kamera katuddeyo mu studio. Tera bwasetuse okuva mu kisenyi ate era tetuganye kusanga munnabyabufuzi Salimu Uhuru Nsubuga chairman wa division Central Division Kawempe mayor asobola okutubulira kubanga mu kisenyi eyo bagamba nti omuliro ogwo si muliro buliro omuliro ogwo wabeera waliwo abantu bakyamunugunya nti bwe baseetuka awaasooka babagamba muveewo waliwo eyaggulawo n'azimbawo ne badda awaddako era emiriro bwe gijje zaaka ate okumala okusendawo okuvaawo wazimbwawo gaakeedi agaakula ne gawola tewaddawo bantu ba bulijjo kitegeeza waliwo abayagadde ekifo n'atunda n'ayokya ebintu mu kifo ky'okubagamba bateese jjukirira ddala eri ku paaka yaadi kyekyaddawo paaka yaadi ng'evuddewo nabo bwe balinaanyisa ne bagamba Salimu Uhuru gwalumbye abeeko kyagala naye mwana nzaalwa yawa mu kisenyi era mwakulidde mwagaggawalidde era n'afuuka kyali katugendeyo Teera amutubuuliza ebibuuzo ebimu ku ebyo atunnyonnyole ensonga ezo. Twagala kwebaza alaba programu yaffe ekyenkya
mu kitundu kyaffe ekya Agafa Eyo olwaleero tuzze mu maka ga meeya wa Kampala Central era mwe mwabadde ekizibu ky'omuliro wali eri mu Kisenyi era twamulabye ng'agenzeeyo n'ayogerako n'abasuubuzi okubabudaabuda n'ebirala ebifaanagana bwe bityo. Tuli ne meeya mwami Salimu Uhuru njagala Nsubuga musajja wa Mamba njagala sebo tunyumyeko naawe amakyago gali gatya olwaleero? Alhamdulillah mbalamusiza abatulaba Katonda mulungi tuzukuse bulungi era nebaza nnyo Bukedde TV okunkyalirako nfunye mukisa. Nina n'ebinyonyi byensanze wano mbirabyawe binyonyi nga birungi ebyo. Yes obwana bwange nabo bubeera abo ne bunsanyusa ne bunyambako ku stress. At times bobera stress nobeere ne bukusu nina ne byennyanja obeera nabyo nezikuyamba ku stress eyo ddagala. Totawaana n'abantu tonoonya musawo bubuno bukusu basawo bange bampa mirembe. Wana Nsubuga tudde ku kigambo kya bakadde baffe ab'omu Kisenyi omuguno omulundi gwakubiri nzijukira mu February gwakuna gwakuna era nja kutwala mu kisa guno okusaasira batuuze bange ba mu Kisenyi tu sigwe kusoose sigwe kubiri sigwe kusatu guno gwakuna. Endolito zibadde za ttaka era nvumirira sekuvumirira muntu yenna aine ettima ekifaanana ng'ekyo kubanga bannaffe kati bafunye looni abamu balina machines za bei kati bojja n'ettima n'otandika okubookya ndaba okoze disservice ku bantu abo kubanga kyewandikoze wandibayisenga ba stakeholders kubanga landlord mumanyi yali mabega y'ekintu ekyo okulaba abantu abo bavaawo naye abantu abo bapangisa tuula nabo mukanye mubawe time frame bave mu kitundu ekyo naye okujja buli ssaawa nga mujjukira backyard kibadde kyekimu. So nvumirira ekintu ekifaanana ng'ekyo okubeera nga ovaayo buvi okwokya abantu. Amakulu gaakyo nannyini ttaka ayinza okuba ali mabega waakyo bulungi nnyo era kye twakoze amangu ddala twamobilizingeze abantu baddeyo we babadde kubanga erabika gwe oyagala ekintu kya kifuba katuddeyo bwe tubadde tulabe oba onootwala ettaka eyo. So ze njagala nnyo okukanya okusinga okukozesa mukono gw'ekyuma because all in all abo bonna balina bwe bavudde bw'oba bawoda alternative kati nze nga meya kyenkakatako okulaba tuplaningira abantu baffe. So era nze nga KCC twandilabye ekifo kirala mu Kisenyi oba awalala tuteeka abantu abo okusinga okujja okubookya kati banasasula batya loan ezo machine ani anazigula. So bafiiriddwa sente nyingi nnyo abalala bagudde naddalu abalala bali mu ddwaliro already pressure zibakubye lwa muliro ogubaddewo mu Kisenyi kito. Abantu abo namba yaabwe olowooza balinga bameka omuwendo gw'abasuubuzi abo bonna? Well tetunakola assessment but roughly bawera nga 5 households bawera nga 5. So kitukosezza okulaba kubanga program gye tubadde tuyina okulaba tubeera ne smart city nga tukoleraani abo bennyini be tulina kubeera nga tuba planingira. So program ebaddewo okulaba twakakola oluguudo olwo ndowooza oba wayiseewo luguudo olupya nnyo bakagijjako omukono omwezi nga 2. So tubadde mu planning okulaba tutereeze kibuga access roads nga zisobola connectinga jamu mungi nnyo mu kibuga era ndowooza okujja wano otutobudde. Meeya bwe tuba nga tuzzeeyo ku nsonga era yemu yennyini tewaliwo ngeri gye muyinza kutuulamu ne Land Road n'abasuubuzi bano ne wabeerawo ekituukibwako okusinga okwokya obookya? Ekyo kati kiri ku landlord kubanga ye nga ye yabadde abasolozaamu ssente kibadde kimukakatako okulaba ng'abayita n'atuula nabo n'agamba nange nze mbadde njagala kutunda ekifo kyange oba musobola kwegula mwegule bwaba temusobola nina omugagga ayagala kugulawo agenda kumpa ssente zino ngenda bawa something mugende.
so kyembadde ndowooza kyandisinze okusinga okujja ne petroli saawa ate muliro ogwo zonna babawokya saawa 9-10 ng'abantu bali mu tulo ne bagamba ya bisimillah yoja. So it's very unfortunate. Wanzijukira n'omwaka oguwedde era omuliro gwakwata mu February. Nja kwebaza ne police ku luno ekoze mulimu gwa ttendo ne challenge gitwafunye is water hydrants. Era nawandikidde National Water amangu ddala ku nsonga ya water hydrants okubeera nga mu Kampala Central tubeere ne centers nyingi. Mujjukira muliro egwali ku Wandegeya motoka zibadde zino kudda mpaka ku fire brigade kati tulina okubeera ne centers ezo. Good enough executive director nakkiriza agenda kuteekawo centers endala za water hydrants. Naye nsaba bannayuganda bannange ezo water hydrants bwe baba ziteekawo za kuyamba muliro temudda ate wali okutandika okukozesa amazzi ga fire brigade. Ekyokubiri nsaba buli nyumba buli kizimbe mu kibuga kibeere ne fire extinguisher kubanga gwosooka okuyamba poliisi nekuyamba but abasinga nekizimbe kyange kya KCC nkubulira mazima teina na fire extinguisher nkubulira mazima. So ekyo kye ntudde ne council yange okuvaayo nga mandatory teeka buli kizimbe buli nyumba ne wano wakasi by the ngenda gula nange seida. Yes. So buli nyumba ebeere ne fire extinguisher kwegamba oyina kwerwanako first police erokedde kuyambeko. Kino bwe tubanga tutunuulira way forward kati y'abasuubuzi bano eri ki? Maze kwasaganya ne Minister wa Kampala okulaba tugenda bayamba tutya Minister of Disaster and Preparedness ne Prime Minister tulabe kiki nga government so okubayamba kubanga obasi kusoose sigwo kubiri kusatu tulina okuyamba abantu bannayuganda basasula misolo so tulina okubaddizaako nga tubayambako mu ngeri emu oba ndala. Kubanga abantu bano bayinza okuba nga bali mu looni abamu sente balina gye bazijja nawe ati tebasigazaawo wadde totally capital yonna babadde batikkula maloole ye mukene akawunga mmere y'enkoko nkejje ebyo byonna. So ebyo byonna history kati tulina okubayambako waliwo funds nga za covid ng'eyamba abantu okwedda okuba yes so nabo nsaba babawe sente ezo bakomewo tulina okubayambako okulaba at least bagamba munnange mu kiseera kya NRM naffe batudizizaako ku kasente. Meya kino ebintu bino bizze bibeerawo twasooka ne tulaba paka yadi eyo bagyokya emirundi ng'ebiri oba esatu era paka lwe baavaawo eno kati yafuuse enkola nti omuntu ayagala okuggyawo abantu kiringa nti kati kubookya ye solution. Fe oba nze nga meya twaniriza nkulakulana bulungi nnyo naye nkulakulana njagala tujyanirize nga eyamba omuntu wa wansi naye bw'ojja nkulayira n'abali mu paka olwali abamu totally badda mu kyalo ebyakibuga ne bakivaako. So ettima omuntu yenna avudde eri n'alowooza okumala ensonga y'ettaka oba okuggusa mission y'ettaka kambookye Katonda yagenda kusalawo akuwe ekibonerezo ekikusaanidde because family si emu si ebiri si esatu good enough ku luno tetufiiriddwa omuntu yenna naye muliro ezibaddewo tubadde tufiirwa abantu naye ku luno at least alhamdulillah teri yafudde naye nga maali y'abantu amayumba g'abantu gonna woyi bangambye mwabaddemu n'abantu bano bansulamu obuyumba obutonotono obwo bamufuna mpola ng'eyo munda eri abasulayo. Kituufu wabadde nga biroji wetaano ng'osulawo waliwo loji etaano waliwo ebbiri ng'olya kwemukeeka n'ogweri bakoromojo bangi nnyo abali awo waffe. So issue y'abakoromojo si kikulu nja kulaba abasuubuzi ba businessmen ababadde bakola abo benumirirwa. Yes. Kubanga bizinesi zaabwe zagenze. Kituufu ate ndi musuubuzi nkimanye kiki kyekitegeeza. So nsaba busabi amangu ddala Minisita wa Kampala ayingire ku nsonga ezo ayombe abantu baffe. Abasuubuzi bano nga tugenda okumaliriza tewaliwo oba ekifo
mwenga Kampala Capital City Authority gye muyinza okugamba nti kale katunoonye ettaka abasuubuzi baffe abamukene buwunga biki oyo akundeetera ekizibu bajja gamba be babroka b'omugagga ate kakati nze nina okufiira awo bategeere tetuli ne babroka abo kubanga kati zibe nva wano nenga bannange mwategedde babokyeza naye kambafunire ekifo kirala aye mukama katonda sisobola okuddamu mu kisenyi sisobola okuddamu mu kisenyi ate ekisenyi ekyo ndi mwana nzaalwa ola mu kisenyi sisobola balyazaamanya nina okubalwanira okulaba bafuna obwenkanya you get it so sisobola nakyogere mu kamwa kange mungenda bafunira ettaka awalala sisobola kyogera so mandate ya KCCA tetuli ba broker era tetugenda kubanoonyeza ettaka awalala awo tukanye ku ekifo ekyo oba bo bennyini balina sako zaabwe nga association y'abasuubuzi bo bennyini bagamba bannange bayitidde tooca katufune ekifo kirala nesali muhuru nsubuga sisobola kyogera sebonsaba tubasiibule nja kuddamu kwebaza management ya Bukedde bannange mwebale kunjagala mwebale kunkyalira gwe gusoose nno okimanyi balakaye nengamba omukiza guno muganda we wankubidde siso okugaana okubeera ku TV yaffe gagadde era mbebaza nnyo abatulaba God bless you tweyanziza njagala bebaza abatambudde naffe mu kitundu ekya Agafa Eyo programu ekyenkya ekyagenda maaso nzeetera kaya Enoka yali ku kamera ekyenkya kikutuusiddwako the My Airtel app, the smart way. Download today on the App Store or the Google Play Store. Twasokera wafunda namwe wakiraba kati tusazeeko makutano nansana kulira unadogo kubiri